Sera katone nye ako kitubadde munga tugenzeko awo tubadde tulazeeko naye tubadde tukyabagenda maaso tubanyonyola nti tubadde ku lugero lwa Swadil oba ku nsonga za Swadil amanyiddwa nga Process Namwanje nga baganda bagamba nti addala kituufu alina ebyokola bavaayo ne babaako n'obujulizi obumu bwe bawa nga obujulizi obwa Mire Namwanje. Mire yalina obujulizi obw'enjawulo era yatutegeeza nti Process gwe mulaba n'enviiri ku mutwe talina asibako kiwero ne batuwa obujulizi obwalimu okuba nti muntu bwafa basooka kumutwala walina ebifo basooka okumutwala byasooka omutwalamu era natugamba nti omukyalo gwe mulaba n'okuziika taziika tayiwaayo ttaka bwe baba nga bagenza okuziika nga bafiiriddwa akoma mu kidaala era bintu bingi byagenda nga atunnyonnyola wabula twasobodde okuba nga tutambulako ate tunoonye Shuwadil nga bwe twabategeeza ku Lwokutaano olwaggwa nga twagala okumanya Shuwadil ddala embeera eno yonna emwogerwako ye ajogerako ki era ekituufu ddala kyeki ku bimwogerwako wabula twatindiga eggendo mu bitundu ebyenjawulo gye batutegeeza Shuwadil gye tulinamusanga muli ebitundu nga Mutundwe ne ku bitundu gy'akolera gy'alina ofiisi ze twasobola okutuuka ku ofiisi kuba Mutundwe twatuukayo nga tetumulaba tumukubako kyamulubaale ne tutuuka ku ofiisi wabula nawo kwalinga kukottokera busa oluvannyuma lw'okuba nti ate be twasangawo abakulu baali bamanyi nnyo Shuwadil okusinga nga bwe twali tulowooza kuba twali tulowooza tugenda kumwetuukirako ffe kennyini twogereko naye wakiri ebintu bino abeeko engeri gy'abyogeramu naye baatutegeeza buli kye twagala okumubuuza tukibuuzebo tetusobola kumulaba wadde nga twali tumaze okukakasa nti ddala waali ekyo mwali mwennyini era nabo batutegeeza nti waali naye okumulaba tetujja kusobola kyali tekiyiza kubanga kisoboka twatambula ne munnange Gloria ne tutuukayo katulabe biki basobola okubanga batuddamu buddakiika butono bye bituufu Okay. So what? Those are games. Let's go to games. Okay. Kakati waliwo oluusi erinnya ly'omuntu nga lisobola kufa twalikola akati atogenda mugwe bamuleetera ebifaananyi bye bingi okubeeroosa basatusunanga etababira baliraba naye oli newansanga ate muli balekude ebizigo byokya abagisiga ogoba batubalogi okubeeroosa basatusunanga etababira baliraba naye oli newansanga ate muli balekude ebizigo byokya abagisiga ogoba batubalogi Okay. Kale teyazza akadde kamwe lwakuba gwe tubadde tusinga okwagala tumufunye naye tumanyi tuli mufuna olumu mwami gwe mulabyeko ku kamera za ABS ezimu ez'omunda zotasobola kulaba betuba nga tutambula ye mwami mwanyina wa Namwanje era amanyi nnyo Shuwadil ono omwami yatutegeeza nti siffe abasoose okugendayo nga twagala Namwanje era abantu bangi bagenzeeyo naye ng'abasibira bweru era yatwewuunya okuba nti twasobola okutuuka awo we twamusanga wabula ye yagamba nti tetujja sobola kumulaba oba tutya tuddeyo tugende tukole emirimu gyaffe emirala wadde nga bazze babiraba babadde baboogerako era ABS babadde bagitega nga bagirabira ddala bulungi naye bo bwe balikoowa balisirika kakati yatuuka ne ku kiseera ekisukawo okugenda ng'amaze okulowooza nti bano bannamawulire baba bagezigezi bwe twagezaako okwongera okumubuuza ku nsonga y'okuba nti oba asobola okubaako kyayogera
mu linnya lya Namwanje kuba yali mwanje yasitukawo n'atusobola okuba nga atambula butambuzi okugenda era n'atugamba nti muneesonyiwe n'ebintu bye muliko mu byesonyiwe. Ovoka producer simanyi oba asobola okutuwa ku mbeera eyo ng'asitukawo okuba nga agenda ate tulabe kiki ebituzaako. Tuli ku ssente zetunoonya Mwami Mwanje ebintu ebyogerwa orikodinga naye naye that is not the matter kuba ffe tuli business namwe muli business ate tukyakwatagana nnyo simanyi oli yakumanya olyo byaki okay mwali yagamba nti mwe mulabika munzanyirako buzanyizi kanvire n'okubaviira ntambule ngende era n'atambula ne tufuuka bambi abamenyekera obusa naye nga twafaayo okuba nga tunoonya ku shuwa naye nga ekirungi kyendabye mu kintu ekyo nti ffe tuba tunoonya ekituufu kyeki eri oyo ayogeddwako ne ayogera obumbiri ani mutuufu kakati ffe omulabi waffe ne tumuwa nti Process Namwanje Suwadiru ayogedde bwate bwati kakati oba yewozezaako bwati oba asazeewo gamba mumukole kyemwagala nze ekyange kyekyo era kyekintu kyekino kyetukola kitugezaako okubawa nti bambi Process Namwanje amanyiddwa nga Suwadiru ye yagaanira ddala n'abantu be ne bagamba temujja kumulaba ffe tulina ssente zaffe ffe twekoyagala ssente zaffe oba erinnya lifa ife naye terisobola kufa kuba ffe twakola dde erinnya lyaffe tuli bagagga bwe batyo bwe baayogera kakati mu kwogera ku nsonga y'obugagga bali bwe bagaggawala edda twaddamu ne tubuuza mmire ne tugamba naye lwaki munnamwe mumuwalanira obugagga bwe kubanga bali bagagga kirabika mwagala ssente mwe ze mutalina ze mwagala. Mire naye alina engeri gye yatutegeeza munatugamba abo baavu oyo gwe mulaba oyo Mwanje mwavu n'okukola takyakola talina mulimo yewagira bwire avuga mmotoka ya muganda we wabula kyenera lumubuuzo oba kwaba ani mukulu ekyo nakyerabira naye ndowooza ajja kuba kitutegeeza kuba tugenda kubeera naye mu maaso awo tujja kuba tuwuliziganya naye mu maaso awo nga tumaliriza programu eno Mire ajja kubanga ate twogera naye Mire yatutegeeza nga tumubuuza n'agamba abo bayavuwala ne bakatagga katubulire Mire ng'atubuulira ku nsonga ya Mwanje obwava obumuwunyako obuwunya. Hello Madam Mire nkulamusiza nnyabo nze Ssengonzi ku ABS TV kakati ngezezaako kunoonya ku Suwadiru naye yeebuzaabuza takkiriza kumulabako kyali nnyabo Mwanje babimanyi byonna babirabe naye tebaagala kumanya bo baagaggawala dda baavu bazibu nno boolaba abo oyo Mwanje takyakola nakolo oyo yali mwannyinaffe naye bebo muzeeyi be yawa ettaka ne balitunda talina yadde 10 oyo goolaba nga tukyakolagananga naffe nanga ffe baasaba nga ffe baasaba talinaako avuga motoka ya Suwadiru nga n'amaduuka ne kuhamu babagobyeko ebwerye tebuloba lyeyajjako sissa wange eryo yali senguseemu olowooza akyalina ssente Namwanje takyalina kati esala gye tusaba yagwa bugwi bintu yabingiramu omuntu nabakugamba watataata wataguni n'otavaayo kwewozaako kituufu ati mu kooti gye yatuloopa ye yatuloopa lwaki tajja kituufu ekyo yayingiramu ebyo ebintu abantu bagudde eddala abantu ebintu kati akawala era bikyakaliko kano akalulu akuba tekaagala kuvaayo ng'agezaako okubuulira Mire embeera gye bayitamu oli yagamba ffe tuli bagagga erinnya lyaffe teri kyasobola kufa oba boogere oba baliono naye
Swadiri temujja kumulaba era tajja kubaako kyabagamba akati ffe tuli bagagga tulina sente zaffe erinnya terikyasobola kufa akati ate Mira agambye atya Mira agamba bano bayavuwala ne bakatagga ne ku bizimbe ebimu nga Ham shopping mall babagobayo tebakyasobola kubanga kuje bali bikyagenda mu maaso naye olunaku olwatu tugenda kuba tumaliriza programu eno era wendegwera nga ddala kituufu gwe abadde atugoberera oyina kyosobola okusalawo n'ogamba nti kino ddala ono kino kyekituufu era ogenda kuba otuweereza ng'ogamba okusinziira ku bwendabye ono ye mutuufu oba ono ye mutuufu waliwo sayidi ya Mire ab'eŋŋanda za Shuadiru ne Shuadiru kennyini naye alina ekikoosi ekikye nga bwe tukulazeeko nga mulimu ne Mwanje kennyini ojja kuba otubuulira wali mu budde obuddaku obw'amasimu nga tukyagenda mu maaso tuyinza okufunayo eddoboozi ly'essimu emu ndowooza twayagala okumanya ddala kituufu bazze batugamba anti lususu nti naye ebintu bino abirimu naye anti lususu naye yali yabula tugezaako okumunoonya wabula Mukama yatuyamba ku luno essimu zaffe n'azikwata kuba luli bw'abadde azikwata oluusi nga zikutukako zigira oluusi nga tufuna abantu balala ne ku luno bwe yagikwata yatubuulira alina bye yatutegeeza naye ng'agamba nti abo bamanyi okumufuna mumale kufuna Swadiri soke tufune Swadiri mulyoke mumufune naye yatugamba tusoke tufune Swadiri tulyoke tumufune naye nga ensonga yali enkulu ennyo yatutegeeza n'atugamba nti ebintu byabwe abo be bamanyi babyemalire naye ng'agamba nti lwaki tavaayo n'ayogera lwaki asirikiddeeyo kitegeeza emivuyo gye yagikola buli kimu n'akikola y'ensonga lwaki aganye okuvaayo ne kkooti yennyini gye baawabira ab'eŋŋanda ba Shuadiru nayo kennyini nga tanaba kugendayo nkujjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 27 lwe baalina okuba nga baddayo mu kkooti naye tebasobola kubanga Shuadiru bamukubako ekyomulubaale guno omulundi gwali gwakuna tanaba kubanga alabikako bantegeezezza nti bakuddayo omwezi gw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 25 wadde nga abamu abakooti abamu nabo baali tebaliiwo ku olwo tebaalabika babategeeza nti baali balwadde naye nga ne Shuadiru teyalabikayo katulabe anti lususu ng'ayogera tulye anti lususu tegeza ayogera ebyanju anju ate bamuyita biweko obujulizi tasobola kubanga kwetaba mwoyo katemba ndiddize mukwano kuba ne kkooti nayo yaganye okugigendamu ebbanga lye bamaze nga bagenda mu kkooti lye yawaabira yagaana ogigendamu anti akimanyi nti byakola bya kisiru bimwefuulidde sitaani yeefuula nti nali munangezo bimwefuulidde lwaki tayagala genda mu kkooti akati era tayagala nakumanya abantu nsigibuulira mazima kituufu alina ebyokola oba talina byakola kwegamba ye abantu abalesaawo akati ate bagamba nti okusirika asirise teyejjusa ejjusa naye waliwo ate wejjusiza nogati senga navaayo ensi nenjibuulira amazima butereevu era kyemmanyi kati Mwanje mbatumiddeko nnyo mwenna Mwanje nkutumiddeko kwali waliwo n'omwami ali awo ku reception gwe twasangawo nkutumiddeko nnyo baba abakyala ab'eddirengo nga tukyagenda mu maaso twasobola okubeera nga ate twagalira ddala okumanya embeera eno ey'okugamba nti baavu balina ku ssente yiweekyo oba yebatawaanya twayagala okumanya yo sayidi endala yeyogera etya ddala tebalina bo ssente bano ssente bazirina bo tebalina ssente badamuda tugamba ssente bazirina sente ze balina tozimanyi nkumuliitu ffe tulina ssente naffe naye tetweraga basula mu bikomera naye bino ebintu ebyokweraga Abashuadiru bye batutegeeza nga batugamba nti balina ssente erinnya lyabwe terisobola kufa n'ebirala byali byakyewusa katulabe nga Mire ne munne batubuulira ku bintu bino kireka batwalibwayo anti yayina ssente munange yayina ssente kaye kasita waayo ebintu bya Uganda obimanyi naawe kasita waayo nowabeerawo kyonna kisoboka sigamba nti ffe tutulina naffe tulina naye tetweraga kubanga byomwali wuwe kitegeera twazimba tetupangisa tuli mu bikomera Shuadiru ovaayo dy okumukolera ovaayo
nange ze navayo mu covid Wagenda nabo balina sente tebapangisa baisula mubikomera kati naye bo tebeeraga naye bali amaswaddiru bagamba ffe tulina sente zaffe etyo embeera ekyagenda maaso tugenda kubanga tugenda maaso n'okubanga tuwumulamu naye tukujukiza nti abakayonza Herbal Research Clinic bagamba nti genda maaso n'okubanga okugenda bakujjanjaba endwadde omuli ulcers, pressure, sukali, ensigo omutima, kansa n'endwadde endala ezifaananako bwezityo. Bakugamba nti bakugu mu ndwadde zino era ne bagamba nti be bantu abakkirizibwa bokka mu Uganda eddagala lyabwe okuba nti likola ki livumula balikakasa nti livumula kyofola batebava ku mpewo za radio tebava ku TV mpapula z'amawulire buli mukutu gwonna gw'amawulire babeeramu nga be bakayonza Herbal Research. kilometers 10 okuva mu kibuga Kampala ku luguudo lw'Emityana oba osobola okubera ku simu ku 070 877 16 070 877 16 tugenda kwa tuwumulamu katono ate tukomewo naawe omulabi wa ABS azenga ogoberera programu eno embeera eno oba ogirabye gwe kiki kyolowooza oba kiki kyolabye era ddala ekituufu kyeki gwe kyolaba tugenda kuba tukomawo temugisubwa ku ABS TV mukumbula kwa foko kutuumuddemu tukomyewo mu programu ddala ekituufu kyeki nga bwe twabategeeza mu kaseera kano tujja kufuna amasimu naye nga tunaba kutandika kufuna amasimu tukutegeeza nti omusumba Andrew Jengo ategeseewo fundraising dinner fundraising dinner eyo ejja kubeera ku Verses Restaurant Rubaga ng'ennaku z'omwezi 10 ogw'omusanvu omwaka guno gwennyini ng'ekigendera mu kyo nti fundraising dinner eyo sente zigenda okuvaamu zigenda kumaliriza kya kanisa yaffe eno egenda kumalirizibwa era ndowooza badde basabirako wano ndowooza mulaba embeera ekkanisa gyerimu y'omunda etandise okumasamasa kati twagala ekkanisa emalirizibwe nolwekyo fundraising dinner eyo ejja kubanga ngenda ku z'omwezi 10 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno gwennyini ku Verses Restaurant Rubaga Rubaga. Okay. Bezeranga sinda bagenda mabega nziddamu okujjukiza nti era ku Sande omusumba Andrew Jengo ajja kugaba amafuta ago ga bwerere jangu ofuna amafuta ogatwale soka kuwa omukisa kusige ate olumaliriza oba weetaaza okutwalirako n'abewaka wo omukisa ate omaliriza otwale nawe omukisa ogwetwalire amafuta ga bwerere ku Sande jangu ofune amafuta mpozi n'aba Mulago Theatre Kings Mulago Theatre Kings be bakuzanyira omuzanyo omukazi mu kasero kakati bafulumizaayo olutambi olupya baluyise Zobota My Own Blood Zobota nga bagenda kulaunchinga firimu yaabwe eyo ku bagenda girochinga ku masannyalaze awo ekifo bakiyita ekifo kyerabiddemu katono naye nga ennaku z'omwezi zijja kuba 9 buterevu zijja kuba 9 omwezi ogwokutaano okuva ku ssaawa 9 zennyini ejjangu olabe Zobota ne bamulago Theatre Kings. Okay, tugende tutandikirewo ndowooza abakubi amasimu tugenda kuba tugata ate ndowooza abatandise okuba amasimu essaawa eno tugenda kuba nga tunyumyamu naye naffe tugenda kubeerawo nga tukwatagana ndowooza katutandike n'amasimu tulabona ndowooza ye abaddeko okuva gye twatandikira ddala ng'agenda maaso wabula olulimi olumansa entungo nsaba tetulukozesa kubanga nja kubanga nkujjako wano ali ku simu. Hello. Bakulu mwe bali kuweereza nkalenyawo mutuufu pulogulaamu eno mulondodde ensonga kubanga oluusi ngira n'ezibeerako ate oluusi n'enzivaako wewaawo kubanga mba etuukawo ng'ate ndi mirimu naye erinnya lyange kandyogere kandyogedde nze Salongo Kawuki ndi Nabbingo Salongo Kawuki Nabbingo ndi Nabbingo Masakaloozi naye nina owooluganda omu gwe mmanyi ku famire eyo era mukwano gwange naye simanyi oba mwali mulondodde ekyalemesa olumbe lwa taata okwabizibwa kubanga olumbe olwo nalulimu olumbe lwa taata okwabizibwa kitubuulire ssebo olumbe olwo okwabizibwa
twacankalana ku ssaawa ndowooza ng'obudde bukya ssaawa nga 10 nga ziri mu 11 awo naye kyava mu kulonda musika okulonda omusika oyo yalemesebwa naye mu budde obwo ebigambo bye twawuliranga ffe abaali bazze okwabizaako bakwano baffe ne taata waffe yawummula mwalimu enkayana y'ebyenfuna nga mulimu n'obooluganda okwerangira eddogo eryo obulogologo obwo naye olumbe zagenda okuwera kubanga lwali lwa ssente nga lutegekeddwa bulungi naye zagenda okuwera ssaawa ndowoozanga emu ng'abantu bonna beekyebunguludde nga bavudde mu lujja olwo simanyi oba mwagenda ne mulondola ku ekyo oba mwakireetako mu pulogulaamu eyo twagezaako ne tubifunako mpozi osobola otuwulira wajja ebyali ne tulaba mu pulogulaamu yaffe tuze tutambula era n'omukulu w'ekika yalimu naye naye baamutwala kakaaba singa omukulu w'ekika oyo naye muwuliza ne mubuuzaako kubanga olumba olwo sikiba kiruddamu ne lwabizibwa kati n'olunsonga eyo bwe mpulira ebiri ku tivi eno bye mulondodde biyinza otuwa ekifaananyi ate era ekyali mulumbe kubanga emyaka giyiseewo kakati tusiigire ekifaananyi gwe kiki ekituufu kyeki kati ekituufu kya byonna kyali mulumbe kirenga ekyalaga nti byali byanfuna nga omanyi bizinesi kati aleka bizinesi nyingi nga naawe ebuseka waliwo bizinesi awo naye ng'era bagamba yalemesa byonna n'olumba okwabizibwa ye mwana oyo Kiwaddiru yalemesa olumba ogenda maaso engeri kaba gye yazaala kale mubakyala ab'enjawulo naye waliwo era ekyalemeserwanga ekyalemesebwa era nga yono kubanga ono mugagga ye yalinawo emmotoka nga mpitirivu abantu nga bangi naye ebintu ebyo we mulondoola ebyo abaana nebeboogera bempulidde kati biri mu kooti naye nze ekifaananyi nga nze ate omu ku luganda lwa famire ekifaananyi kyendabye kyemuleese nga ddala mu butuufu bwe muba mulondodde nnyo munagenda okumalirizawo ng'ekifaananyi kyemujje mu famire ate namwe kyemulondodde nga kirina enjawulo ku byawongo ate era nga kyekimu era kitegeeza famire ate era agamba nti mugagga oyo agaa tulina ssente zaffe mu butuufu mbalabirira oyo talina ssente sebo oyo mwanje talina era mwanje alinye ku lusegererwa Kiwaddiru bw'atyo naye yali afunye nnyo mutaata kale kati n'ensonga eyo mbebaza mulondodde ate nkyasira mukadde waffe bambi yawumudde mu nnamawulire Kagola abadde nnyo alwanirira nnyo ab'ettaka mu butuufu naye Katonda amuwa ekiwumulo eky'emirembe ate nammwe mbagaliza birungi byereere kuba nammwe omulimu gwe muliko ogwo si mwangu Mukama abanfuumire bw'atyo bw'agambye batufune omukubi omulala ate tulabe ye bw'agamba ali ku simu nsaba oviire TV then tusobole okuba nga tuwuliziganya tukutte mwebale kutuweereza kale nnyabo ono abeera Mumbejja Aneti Zalwange Naggala Makakakala Mumbejja Zalwange Naggala Makakakala mutabani wange ye bali kuweereza naye nze kendali ebintu ebyo ndaba nga Kiwaddiru yavaako obuzibu kale ye bw'atyo bw'agambye Mumbejja Zalwange Naggala Makakakala agamba nti Kiwaddiru alabika yavaako obuzibu oli omwami asoose agambye nti mwanje naye otunyese omwami asoose w'Enabbingo ensonga gye yaleese ng'agamba nti ebintu ebyo birabika byanfuna birimu ebyenfuna kati bw'ogenda okulaba bw'owuliza nnyo oba n'okulaba engeri gye tubadde tubigiramu era ogenza okulira kya ssente mwekiri era bw'ogenda okulira nti abavunaana lwa ttaka eryakola ki katulabe ono ali ku simu wanyisewo bakulu mwebale kuweereza kale webale kulaba ABS amanya naye amanya Ffemambe Gayaza nga kinteefa ebintu ebyo nze mbalondoola era nga mbagoberera mwebali nnyo kubirondoola esebo naye kiraga abantu abo
ebintu mu kusooka baabikola bonna naye oluvannyuma ne bibakola ki ne beefuulira abamu ne baagala obivaamu ne babireka mwani munnaabwe okiwulidde naye kati ate ekirala ekino ekyolumbe omwami Kawuki kyayogeddeko okuleka nga si baganda omwana omuwala alemesa atya olumbe lwa kitaawo okulwabya munnange ssente weekuba egonzaawo yes era bye biringa ebya polonsi bambi okiwulidde tolwakera ku makya n'ogamba nti omwana omuwala atuule embuya alina okusika omanya nti abo si baganda okiwulidde naye ng'ebyo ebyawongo mukyanoonyereza kwabo bokka naye nga bangi bonna boolaba abagagga abasinga obungi mwebale nnyo nakufungula abantu abagagga buli muntu ategeere nti abagagga abasinga obungi bali mu byawongo tuyanzeege oyabadde semabega abakubi b'amasimu bangi katulaba ono ali ku simu wangi nyabo tukwina halo atasobodde n'okusubanga ate tuwuliziganya naye tetwagala nnyo kufungula buziina bw'abantu naye oluusi wabeerawo amaziga g'abantu ng'oluusi bali mu kukaaba yensonga lwaki oluusi tuvayo ne tugamba nti gundi ayambiddwa atya gundi akoze atya nga bwatugambye nti abantu bangi nnyo abalikola ki abali mu byawongo ffe kyekisi gye tusinga okuba ntitwagala naye wabeerawo oluusi nga sayidi emu oluusi eri mu kunyigirizibwa tetukola ku bino byokka naye tukola ku bintu ebiringanga ettaka baawo yafunyisa omuwala olubuto n'amusuulawo omwana talinaako muntu amuyamba waliwo abali mu nkayana mu bintu ebyenjawulo kati ebyo bye tukolako bakwogeddeko ebyanjwanjwa weerongoosezza otya mwenna wetuli program bagiyita ddala ekituufu kyeki nga tukuba toki mu bintu ebyenjawulo obudde bwo bututwalaganya mbadde manyi bawagenda kubeerawo omuntu abuuza ekibuuzo naye nga tumaliriza puroguramu eno twagala ate okumanyira ddala embeera eno eryetya katufuneyo omukubi w'essimu omu then ate tusobole okuba nga tugenda tulabe emmire oba tunasobola okuba nga tumuwulira ate atunnyonnyole ensonga zino tugenda kuba tumunoonyezaako wano wennyini oluusi abamu babadde baŋŋamba nti naye ddala bye mwogera bituufu katulabe ono ye kyatugamba Abuseko katulaba ono omulala ali ku simu zange zibadde ki nga zivaavaako halo wangi nyabo kale webale kulaba ABS amanya negyobeera amanya agange nze afwabugide mbeera ssebo mukama wange nsonga oziraba otya ekituufu kyeki mbeera lisaze naye bambi fa ku TV oli ku TV giveeko bajjako eddoboozi lya TV nga bwajjako eddoboozi lya TV katusooke tufune ate tulabe batusobola okuba nga tuwuliziganya n'emmire halo ali ku simu wanyisewo halo wangi amanya tuviire TV kale nyabo naawe webale kulaba oli ku TV giveeko oli ku TV giveeko tetusobola kuwulira nga tufune emmire ate atunnyonnyola atuwulira ensonga eno waliwo abadde baŋŋamba naye ddala bimwogera bituufu katumufune ate atunnyonnyole ku nsonga zino madamu Mire oli kulowooza ABS TV ekuumuza ebirowoozo yenze Alex nekanyike Henry Mayanja twagala okumanya ensonga ezimu ddala abantu abamu bategeeze nti ebyogerwa bituufu waliwo n'omukulu atugambye n'olumbe olumu lwalemako nti olumbe lwagaana okwabizibwa olwataata njogera ku lumbe olumbe lwali lwategekebwa nga lugenda kubeerawo era nga bwayogedde lwali lw'amaanyi abantu ne basonda ssente zaabwe ziwaddeyo yali omuwanika era ssente zaabwe zaali ndoza obukadde bwali nga 3 oba
kakati ye n'atwala ndoza ku Sanana building eyo gye yagabira abafumbi abakinga bwalaga kale nti yalinga alutadde mu ki sente naye kakati wetwalwa obuzibu bwajjira ku musika twazaalibwa abaana 3 mu taata naye nga mu maama tuli 10 n'abalenzi n'oyo mwanje gwe mulaze ye mukulu mu maama kati Yesu Wadiru nga yagaki yabakola ki asika naye olwokuba taata yali yabawayiika 10 buli abalenzi bali 3 yiika 10 ze yiika 3 nga bazitunda era bazitunda akaaba kati n'atabeesiga bawaki busika naawe omwana omulenzi omala bamuyita Andrew Mutesasi bamuta muganda waffe kati Wadiru naga tekisoboka tetujja kwagala oyo tukola ki tusikira era yalina ab'emiggo mu tenti ye n'agamba singa abaganda bange mwakkiriza ne mulemerako nze mbadde omusika n'omusubi simba kuba emiggo kati olumbe ne luyiika banne basomba emirayo omwami oyo omuddamu mugaa nti olumbe balwabya abya nga 19 Desemba nze kennyini nakubira baganda bange ne mbagamba bannange bwe muba mwabya olumbe lw'ekika mulwabe kubanze ndi mukyala mulokole naye ate sisobola kuziyiza famire kyekola ki netugamba ffe abaana tukkiriza omwami Andrew akole ki asikire taata nga bwe yamulamira era olumbe olusuwaddiiru n'emwanje bagenda ewaka ne basombamu entebe mu ddiiro ne bakobale ne bajaganya nga tebagala ababuulizi we banaatuula ennyumba yali nkalu nga yonna basiseemu yalagira ne basikamu entebe ne basikamu buli kimu ne bakijjamu era baleeta bapoliisi okubizzaamu era aliyo okubanga baali bakola ki nabino ebiri mu kooti byava ku nsonga eyo kubanga bwe twagenda ekakiri oyo mwanje n'akwata muganda wange omu n'amutugako olwo okuvako essaawa eno ebiri mu kuliko nga bagamba lwaki twabalyamu olukwe ne tukkiriza omusika wa muzeeyi ne tugaana owa maama waffe ti maama waffe ali awo yeebasaawo ye maama eyali ow'empeta naye twamulyamu kati ebyo n'ensonga bwebyo naye nga ffe twalaba amazima era famire nga ffe 3 tukwatagana naye abaana abo 3 nga bo ye ne baganda baffe abalenzi bali 3 baagana nabo kakati ffe tukwatagana ne baganda baffe bonna bali bo bali ku side taata waabwe maama waabwe y'omu nammwe maama wammwe y'omu bali 3 abali eri muli mwanje mama waffe ali omu naye bali ku saidi yani yono kubanga gye bakola ye bavuga emmotoka gye bakola ate esaawa n'emirimu mitono kati omuntu abikirira yalimu okola ki naye ng'ebintu ebyo bituufu nze nagambye sisange bino tetwalirabise ku mpewo naye bimaze omwaka mulamba byatandika gwakuna omwaka guli oguwedde kati tetuli mu gwakuna naye ensonga y'otutwala ku makooti okutusiba netugamba bane tusirisa ekimala katuveeyo kuba ffe twali tukozesa kusaba ndi mukyalo olwaliro nasiibye buli Friday nsiiba njogera mazima nga Katonda ndaba naye ne tusirika naye mwatusanga ndooza n'ebyo ebifaananyi bye mulina twali ku kooti yansindikira abasirikale bajja bampulira nsaba ekiro nina ekyoto ekiro ntendereza naye akamotoka kaali ebweru w'ekikomera kyange nga kalimu abasirikale 10 ne bajja ne bankwata paka mu kinaabiro ne bagamba nemuleke naabe paka mu kisenge kyange wali ekinaabiro gyendi ne bankuuma ne bantwala paka wa Kiso ne bakutwala wa Kiso ku poliisi ku kooti wali we twakusanga ne batakawo mu kalumu era akalumugezi Wadiru yaliwo ng'agamba nti oyo ebingirida waabwe ajja agenda kitalya nga kyayagala atusibeko muki nze gwolaba Wadiru gwolaba yali munne ng'akolera engoye zonna zaalangiramu obulango kubanga nze nina essomero ery'ebyemikono era nina ekisulo nina abaana naye nga nze mukolera engoye ezo zolaba zaalangiramu lumu ne UNBS yamutwala namuwa akakadde kalamba kugondera nga sister kukola ku nsonga zo kakati tumaliriza obudde bwagala kutukwata naye babuuza nti Wadiru ddala ayina ebyokoola ebyokola ebyo mu kusooka nze yatumanga mwanje kubanga maama wange olwafa nentandika okusaba ninga Mukama esente zino eziba zirimu amayembe oba ebyokoola nga nzisazaamu nzikutula nzimenya kampuni ntandika ogimenyamenya olwokuba nze nali mulokole nga mbitegeera naye ye yennyini n'atumanga bulaza wange oyo nti gamba mmire ansabira bubi neŋŋamba ntegeera atya nze ayima mu ddiiro wange nenkola ki nensaba era ekiro yankubiranga ekiro nagamba mmire ebintu binkola ng'ebintu bimutuga
ekiro bimutuwe mwenda ebintu ebyo gyebiri bituufu bibadde bituga abantu naye yannemwa kuba nnimu omusaayi gwa yesu era byasooka kwagala nze nga byogera nti ekyo kyatulemu ekyo kale basiibule abalabi ba ABS basiibule tweyanziza mikwano tweyanzeege abantu abagamba twagala kusuula Suwadiru si bwe kiri naye twekubira nduulu kubanga mulimu twagala obulamu bwaffe naffe mwebale tuwuliriza tweyanziza nammwe mwebale nnyo mwebale eddala mikwano kale tweyanziza nnyo tweyanzeege oyo gwe muwulidde abadde Mire muganda wa Suwadiru atali ku side eri ndowooza twasobodde okulaga ku mwanje ate ne tukulaga ne ku side eno omu ku yo nga tumaliriza program eno tweyanziza nnyo mwena ababadde nga kwe muli simutugalaba bannange naye mujja kuweereza message zammwe buweerezaako message tujja kwongera okuba nga tuzisoma mu program endala tukyalina program endala tulina ensonga ez'amaanyi zetugenda okuba nga tukwatako tutandika ne Lwokutaano olujja musibe bulungi tumalize ne kayonza habo research kugambye genda basobola okuba nga bakujjanjaba endwadde essukaali